oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Aniliza ku Celeb Jazz nga bulijjo amanyenze King Smith nga bulijjo wano mjagalo basa amongero subscribing nga n'okutugobera wonna osanze clip eno ku TikTok, ku Facebook ne ku YouTube ne ku social media. Ku Facebook yatwagala bibazo binaziteka ku Facebook okulaba muno ate tusobaka baffe eri abantu abalala sikulanzeka kola n'omukulu amanyidwa nga Sir Lawrence mabega wa kamera atawateka mu sente bannafa ba King Montage Studios awe Nankulabe bakubire ku 07021045 ate nga tulina n'ekipya ekijja masa tujja kwati kibagamba mu guno mwezi gwa October. Gwentude naye simulala King munnange amanyidwa nga King Michael yagezako kunjigiriza akantu ka introduction ke ne kannemera ddala ne kagaana naye lwibolo nenkayiga ogamba otya mugana ndyawo kyekiriwo oli steady ndi steady nnyo obulamu gamba ki soko obuze ku bakulaba ku abandaba ku Celeb Jazz mwebale nnyo kuba nti mundaba ate era mwebale nnyo kuba nti bwe munneetaaga mumanya Celeb Jazz King ajja kunnoonyaako mbabuulire so ebbanga libadde liyiseewo kati eno etime era mbongere content omukambwe atandikire ku lunaku lwaleero onyumye nnyo ekitengi mbadde ndokulako bwenti olimba nakoma okulaba mwakati tunoonyerera kuba abantu betutambula nabo betubeeramu bantu ba buvunaanyizibwa ba ssente kati tulina olabika ssente wadde tetuziina naye nga ozirabika watyamu tokyambala byamaje mbyambala we it's necessary mbyambala te mu nyambala ebyo byamaje abeerawo ebinzoganya neneteekaawo noteekamu embeera ekinnamaje olunaku lwaleero njagala twogereko ku nsonga za artist ne media personalities relationship eyo olw'ensonga mune ennaku zino mubadde mwina entale zigenda mu maaso mwenga abayimbi mucomplaininga eri bannamawulire naffe bannamawulire tucomplaininga erimu abayimbi ne twesanga nga tulinawo obukuubaganaawo simanyi ogenda ko tulya buva kuki nga gwe omuyimbi nange maybe nja kusobola kurepresentinga bannamawulire bannange gwe ng'omuyimbi ebbanga lyoyimbidde King Michael ddene nnyo kubanga olina n'ekitiibwa kya King olowooza kiva kuki okulaba muno mmwe abayimbi mulina obukubagano naffe bannamawulire? Ensonga eno nnene nnyo ate era ensonga eno eri current etambula ate ng'ebadde erudde oba tebangawo tetukanga ku this extent eriwo kati. Ensonga eno bintu binnyo ebisobola okugikola netuuka ku lwaki eri bweti. So buli omu aba n'endowooza ye, buli omu aba ne feeling ye, buli omu aba n'endaba ye, buli omu aba n'obusungu bwe. Mukitegedde? So for the last 20 years zembadde mu media nga ntunula mu kamera bwenti. Mukitegedde? Ndowooza singa ate nze nkyasinze entalo mu ba media bannange kambayite bannange kuba tutambulira wamu lwansonga nti ebirungi tubikola ne byogerwako naye tebisoundinga nnyo era no biba byogerwako tebyogerwako nnyo naye ebibi bivaayo teri atalina bibi teri atalina birungi naye kati ebibi ate byasukka nnyo ku ba artists okitegedde ne kiba nti bitunyiiza ngaffe kati nganze King Michael otegedde bintu binnya abamawulire bye mwogedde naawe n'ogamba naye nsanga King leera nzise nange nga neno ngamba wendabera ku Smith oyo binyinyo nowe waga obusungu nekwa naye ogenda okulaba Smith ng'omusanze naga story King atenda otandikira naye nga amanyi akikozeeko otegedde ate nga akikolako amanyi ajja kusanga so ne kibanga obusungu bwo gw'omanyi engeri gy'obucontrollinga naawe engeri gy'onondabamu engeri gy'ono-approachinga kyekijja okumalawo ki kyewankoze ne wabaawo bali nti ate bo yayagala kukubirawo bakusindikira n'abantu kati nga boolaba bino ebiriwo kati nti omwogeddeko kino naye nga ati ky'omwogeddeko bazze bakyogera nga bakyogera naye watuukidde okukola ekyo ng'alabika akoze ki akooye so bannamawulire tubeetaaga nnyo nga bw'okiwulira kuba kaakati nammwe mutwetaaga mukitegedde buli omu yeetaaga munne ensonga eno ey'amawulire n'omuyimbi example gyenjo jiwa yoyo wakatale n'omulimi mukitegedde gw'omulimi ali eyo alima ebintu byo
botowe owakatale jogendo bitwala kitiibwa otegedde naye owakatale tajja gula birime ebyo naye nawe owakatale botowe mulimi ono nawe tajja kukola kikuletera birime ebyo so buli omu yeetaaga munne nga mutambudde mutya mulina otambula nti buli omu awamu n'ekitiibwa mukolagana newe munyiize ne mutuula mu nsonga eyo ne mugikola ki ne mugisootinga naye kati nze kinsanyusa nti ab'amawulire mwatandise okukola associations oli yajawu eriyo biki okitegedde nti ezo associations buli munnamawulire oba oli bw'anaaba akoze ensobi association ye ejja munenyaako okitegedde bw'eneeba n'omunenya bajja musalirawo ekyokukola mubeere disciplinary committee okitegedde mubeere na bikimu nti kati ngaffe mu umo kiraba association n'endala n'ebibiina ebirala abamawulire kye mutandise okukola kye kigenda omumalawo kino okitegedde nti oli bw'aba anyiize sinyigira gwe nyigira fraternity yammwe mwenna ngamba aba uma ne bankola bwe bati ne gundi n'asirika okitegedde so mulina okutuula ndowooza mwatudde ddala na muli mu kutuula nga naffe eno bwe tutuula nti association naffe ey'abayimbi kati nga uma eri mu kulaba nsonga eyo tugenda gy'approachinga tutya kuba eri so sensitive enyiiza sayidi zombi ono bw'anaayogera nti gundi naye n'atabeera ku sayidi yange bw'onaayogera n'agundi nate ne gundi n'ayogera bw'ati so tuli mu gituuliza meeting tugiteesaako nga obadde mu nsiko ebyokuyimba emyaka 2 bweddu nkulabye ng'ofunako grudges n'ab'amawulire nange nze kennyininyini netatuka kusalya kubanga onkuba kikonde ate ng'amaanyi ogayina netatuka kusalya kuba muno nange nyongera okwogerako ebitali bituufu katwebuuzeemuko olowooza ani asinga okwetaaga munne mu kintu kino omuntu asinga okwetaaga munne mu kintu kino ye munnamawulire nkubuulidde ensonga zange saagala mulowooze nti neekubidde okitegedde ensonga zange lwaki munnamawulire neetaaga nti ojja kuba kati nga bali mu entertainment mwe abajja mu field okitegedde bw'otatwalayo content mu office gye bakutumye owa editawo okitegedde tajja kuwangala naawe ajja gamba gundi ono talina content okitegedde nti omuyimbi ono gweyagalako content oba omuntu yenna kubanga osooka kukipema booti ekintu kino ng'oyagala okakase nti gw'osinga okuneetaaga bayimbi bwe basinga okukubira bannamawulire amasimu for the content oba bannamawulire basinga okukubira abayimbi for the interviews okitegedde kati bwekipima okeera ku makyanze olumu bannamawulire bankubira nga 6 bonna mikwano gyange okitegedde n'obawa kati gwe oba weetaaga kale nga Michael weetaaga oba ki conference osobola obbakubira once in a while okitegedde naye bo conference sijja gikola every week every day naye mmwe mwetaaga content every week every day so kikitegeeza nti mmwe musingako otwetaaga naye nga naffe tubeetaaga naye nammwe mwe musinga okutwetaaga so twetaaga tukolagane si bya ssente mwani asinga aninga bya bugagga kimbo wamawulire gwoyina ki omuyimbi oyina ki si bya ssente mbu tuva asinga ssente wabula respect erina okuba nga yenkana okitegedde so kyekyo kyegambye nti singa kati nga bwe mwakoze associations kirungi nze ebbanga lina akamala mu mawulire oba mu cameras nga nzitunulamu wano bintu bingi nnyo ebinyiiza okitegedde naye bwe nzija wano mu kamera okitegedde nembireka nti sibiza byogera nti omuwagizi wange eri ayagala kulaba Michael omusanyufu menga ate ebinyinya amafumu ge munfumisa eno mu mugongo okitegedde kyobola abantu abali emotion olumu bajja ku TV oli n'akaaba ne munjogerako bwe muti kati akaaba n'omuwagizi we eri abalina okukola ki kubanga akaaba nefe ebizibu byaffe tubigumira ne naffe mutufumita nnyo amafumu kati abatamina bugumiikirizo obwo kyobola nga bakola bino byolaba ebiriwo mukitegedde naye nga ate na bino ebiriwo biba bikoleddwa manya nti oba okikoze omuntu omu eri abantu nga 10 oba 15 emabega abamusupportinga ntegedde abasobola n'omuga nti kola bwoti yongerako bwoti omuntu oyo otegedde kati gwe oli neetika omusaalaba naye nga nene eri abakifueringa omuntu endekedde okumanya Michael nti nno katubuuzeemu ekibuuzo kino singa kibadde muno omunnamawulire ye yeetaaga nnyo omuyimbi does that mean muno mwe business gye mwayingira temugimanye ya showbiz business tugimanyi nnyo era tugyetaaga nnyo naye yakubala nnyo okitegedde kubanga kankubuulire nze mmaze mu industry okugambye emyaka ameka 2 Smith simwebe natandika nabo kola zi interview kituufu nina mu generation gye zijja tuziwerukaminga
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kuba ebifaananyi n'okola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.